Abantu abatannamanyika bawambye omuwala abadde asomera ku YMCA Buwambo ne bamutta. Atiddwa mu bukambwe Edwin Nalule ow'emyaka 22 nga muwala wa Godfrey Kabuye ne Farida Nasale ab'e Nakibizi Namwezi ekisangibwa Embiko. Ono kitegeerekese nti yawambibwa Lwamukaaga mu paaka enkadde bwe yali adda ku ssomero e Buwambo. Omwana ono yava ku ssomero ng'afunye essimu eyamukubirwa ey'omuntu omu atannaba kutegeerekeka ng'amuyita okuba nga agende ewuwe. Abamuwamba babadde bakanda bazadde be okubawa ensimbi obukadde 10 kyokka bwe zaabalemeredde ne bajja nga bazisalako okutuuka ku bukadde 5 nga bwe bategeeza nti singa tebaziwaayo bagenda kumutta. Ne bagamba naffe tubasaasidde omufune miliyoni 10 tujja kubalekera omuntu wammwe. So yali ntandikwa ne bajja nga basaba ne badda ku miliyoni 5. Okusinziira ku kojja w'omugenzi Beka Kabogo mu lunaku lumu ng'abazadde bakyanoonya ensimbi ze babasaliddeko abamuwambye bazzeemu okubakubira nga babasaba obukadde 5 balagirira awali omulambo gwabwe. Banyoni muto miliyoni 5 tubaawe maiti ya mugende muziike emutaazi tube tujja musuula mu nnyanja temujja na muziika. Naye nga n'abatemu benye badde batukubira essimu ne batugamba mufulumye entebe mumugenda otuteeka omulambo gwammwe. Ku lunaku olwa Sunday poliisi ya Flying Squad yatandika okunoonya ng'ekolagana n'abooluganda kyokka kyababeeredde kizibu kubanga obwedda abamuwamba bakozesa layini ye yennyini. Eggulo omulambo gwa Nalule gwazuuliddwa nga gusuuliddwa e Mutundwe mu Kabaawo zooni mu nnimiro ya ssentebe w'ekyalo James Bosa. Ssentebe Bosa alaze ekiyumba kye yazimba okulundiramu embizzi ng'omwo mwasangiddwa omulambo nga gusibiddwa amagulu era nga kiteeberezebwa nti omuwala yasoose kusobezebwako. Kiringa ekiraga nti omuntu bamulese either ng'abulako katono okufa ne bamuteekawa baana guno omusayi gukulaga nti gwakoze ki gwavudde buvi mu nnyindo. Bosa yennyamidde olw'ettemu eryeyongedde kuba n'omwezi oguwedde mu kifo kye kimu waasuulibwawo omulambo. Wali eri mitazi nga 10 okuva wano wennyini twakera ku makyera ngalo omuvubuka wa boda bamufumise ebiso biringa 20 ku mutwe. Abantu ababaddewo benyamidde olw'abantu abeegumbulidde omuze oguwamba n'okutta abantu. Oli yafunye n'obudde ne bamusiba n'amagulu ebyayi n'emikono gino. Era nensaba Mukama Katonda oyo atakumira mpeera abenga agolola omukono gwe eri abantu abenyigidde mu kikolwa kino. Era Mutundwe yayogeddwako ndowooza nti obanga akafuuse akafo k'obumenyi bw'amateeka. Enkya ya leero poliisi ebadde ekyanoonya kwe kutemezebwako nga bwe waliwo omulambo ogwazuuliddwa e Mutundwe era nga bali wamu n'ab'eŋŋanda bagenze kugwanika e Mulago okukebera ne kizuulwa nti ye Nalule gwe babadde banoonya ng'eno gibadde miranga nakwazirana. Ekyennyamiza kwe kuba nti n'okutuusa olwaleero Bamusse bakyakubira ab'eŋŋanda z'amasimu nga babeewaanirako nga bwe Bamusse edda nga balinda kimu baweereza obukadde 5 bwe balagirira egyali. Kojja Kabugo annyonnyodde engeri omwana ono gye yabulawo era nga baliko pasita mu kkanisa emu mwabadde asabira gwe balumiriza okusendasenda omuwala ono okumujja ku ssomero era nga ye yasooka n'okubabuulira nga bw'awambiddwa. Pasita yakubira omwana essimu n'amuweza transport omwana abula ku ssomero gy'abadde asomera. Pasita yajja n'akonkona mwannyinaze ssaawa 7 gw'ekiro n'abagamba nti omwana bamuwambye ali mu buzibu tugende tumuyambe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire alabudde abaana ab'obuwala okwongera okwegendereza entambula zaabwe wabula n'agumya nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula abassa omugenzi. Tujja kuba nga tunoonyereza nga tukakasiza ddala manya abenyigidde mu kikolwa kino n'ekigendererwa kyabwe kyabadde ki. Omulambo gugiddwa e Mulago ne gutwalibwa Embiko mu maka g'abazadde be gyagenda okuzikibwa olunaku olw'enkya. Abdu Muwonge ne Mathias Ssebwato Kavubo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.